Jo twabadde ku Serena we naku zino abayimbi ba bandi Serena bagifudde kye baagala. Twaliwo kawo mu show ya Samisa Kisemakula n'agoba abantu. Kakati twaze ewa Hajji Aruna twagenze okutukasaazibadde essaawa nga 9-10 awo nga tolina wojja tiketi. However abamu ndowooza baali bakitegeddera nti zaali zaaweddeyo ddala naye ndowooza ng'omutegeesa akyatetenkanya bw'alaba UR emene UR yafuuse obuzibu bonna. Kati omuntu takyasobola kuvayo kwogera ka success obute bukyali. Olina kusooka kusirika. Naye ebintu developments ezisandise okujja ekisooka omuwendo gw'abantu abagula tickets ku mulyango gugenda gukendeera. Ekyo nno kiyambako okukendeeza ku bicupuli. Kiyambako abantu abagamba nti naguze tiketi yange naye saayingidde. Ekyo kiyambako kubanga omutegeesi tumubuuza wateekayo tya tickets z'omanyi nti nno ekifo kituuza abantu abafaanaganako bwe bati. Kakati Hajji Aruna Mubiru show ye yajjudde to capacity. Yajjulidde ddala yayambadde bulungi ya performinze bulungi nga twali tukisuubira. Yabadde n'ebintu ebirala bingi nnyo ebirungi. Naye ndowooza tutandike naki? Tutandike ne performance ya Hajji Aruna. So tutandike ne performance ka Hajji Aruna ako. Ke tuba tutandika nako. No byebyo Hajji Aruna Mubiru ng'agenda mu maaso okubira ng'ate atukuba omuziki awo Kampala Serena. Show yabadde nnungi. Nina kasirye wano. Kasirye buli wendaba abayimbi naddala kati Papa Misa Kisemakula
baluna mu birunga bajja ekisooka shoza we ekitone nnyo abafikka singa bafunye omukisa okujja baba tebakka wansi wa 8 ekituufu kaakati basaagala